Mbadde mugomba okumala kaseera okuvala ennava ku kitanda bwenfunyemu olujuju konsekampita abaana ne bannamwandu abaliba baana bange muli bangi sembasaabaze kitammwe kati nsaba mbatuuze nga nkyali mulamu muli babajulizi nga nzaaye nsaba mbatuuze nga nkyali mulamu muli babajulizi nga mwenzi ntabadde Uganda Bunyoro ne Busoga buli sedi nagenda nzaala kabingo ne Bugagaalu kengirira Ibandayo nanazaala abaana Bosi ne Kasese Fotibotiro ne Kakatimi na Yero omwana ow'ekibala ennyina yamugaba emisimu gy'abakunja minyivu Mubende n'emiti y'Namukuya ne Kasandayo nanazaala era abaana Ebusoga nazaala munnayigaga Ebale Nandudu na era muyeru Ebusoga nazaala munnayigaga Ebale Nandudu na era muyeru Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Ekiroto ne kitukirira ekiba kirungi okera ojaganya eno malo kirota n'ekyambe kyendalose bw'otoba musajja okaaba kubanga sendalose bajjajja batufako nga bali mbasuuka amendu okukosa n'ebikunta muziyita mbugo Abaganda baali nnyo bayiiya abafu bazinyamu ne basanyuka nnyo olaba omufe afedda bibya abagala bambuzeeko nga neeyongerayo kubanga nabadde ntidde alinokola emindi gumu aliba walumbe alinesawo batamuge bano alinokola emindi gumu aliba walumbe alinesa amagujje gange banange esawo y'omunana esawo y'owalumbe eka wange baana bange esawo y'omunana esawo y'owalumbe esawo y'omunana Mbadde mugomba okumala kaseera okuvala ennava ku kitanda bwenfunyemu olujuju konsekampita abaana ne bannamwandu abaliba baana bange muli bangi sembasaabaze kitammwe kati nsaba mbatuuze nga nkyali mulamu muli babajulizi nga nzaaye nsaba mbatuuze nga nkyali mulamu muli babajulizi nga mwenzi ntabadde Uganda Bunyoro ne Busoga buli sedi nagenda nzaala kabingo ne Bugagaalu kengirira Ibandayo nanazaala abaana Bosi ne Kasese Fotibotiro ne Kakatimi na Yero omwana ow'ekibala ennyina yamugaba emisimu gy'abakunja minyivu Mubende n'emiti y'Namukuya ne Kasandayo nanazaala era abaana Ebusoga nazaala munnayigaga Ebale Nandudu na era muyeru Ebusoga nazaala munnayigaga Ebale Nandudu na era muyeru yangamba kusala embaluka tuma n'embigaana omwana n'omutwale wange babe mukambala banga balinga bakokonyo buli sedi nagenda nzaala wayise kawempe maganya ne kagoma akajanse tebabayita babiri kibuyembe bannatete kyengera nsangi kumbagga bakansanga wayagala nekireka nebbanga setamukone lyeshovu alinokola emindi gumu aliba walumbe alinesawo abaana bange bano alinokola emindi gumu aliba walumbe alinesawo walumbe gange banange esawa y'omunana esawa y'awalumbe bange yanampulira oluusi naye nga sibanyege sirimu ya musanya atudde banti sukaali tutidde abaana gasajjako olwo ne bakuvuma toyombe tojja kulwanayo okulwala kano genfunyemu okulukubanguba genda kukola kyensobola ngende gyensobola talinakiba ndikuba enkyagenda naye kanfunyemu okuza okusanyuka weeriire ekyoyagala endigidangamu nga talina kukiba ndikuba enkyogenda kano genfunyemu okulukubanguba genda kukola kyensobola ngende gyensobola talinakiba
nakushima kubensha mwenda nakofunyemu okuzokusanyuka werire shoyagala odigigana nakushima kubensha mwenda olumende lusite zeri asobola okubuukabuuka lwanjavuzisa emmere yali agifeenya kaneyembwa bagindagabula zikuluno nno yaganye olume lwali mpadde ndi magulu asatu n'ebijujulu kati ndabifaako Shiraza moyo ngelida mungu Luta mungero werumbaka Lulingo luta nsindule Karoke mwenye mungu rungu bangula Enda kura chesola Nende nyeso vika kakanchila Kubensha mwenda Kauko mwenye mungu zokusanyuga Weri rejo yagara Wadigidanga monga naka kushima Kubensha mwenda Chakazo obulamu bwo nga bukyasobola era buli kyosobola nyeenya omubiri gwo ate akulaba temugayanga lumbeene embalabe ekolesa obulamu temugayanga lumbeene embalabe ekolesa obulamu okulwana n'okuyomba nabyo bikyamu lukwekombesa akawuka munnaali awo terumugolola lukwekombesa akawuka munnongo Amas Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops skirt office pants legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lyerya Amas Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Amas Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24 tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala kulikodinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan